okulaba ku kyapu ekyo akawandiiko konna nti sijja kugumira mbeera eno gye ndimu ku Kampala mugezi nga tanaba kufa. Yes, okay, to get a mass attended. Well, this and coming soon out Emmy's production. A big up on everybody. Atimwena abatraba ku VJ Emmy official tubagala tuba tumideko timu Omani muri bakabi nyonyo tuba tumideko mwena abatraba mu bitundu ebyenjawulo mu byondo by'abawala byonna gye musinzira baganda baffe banyinafu okubani mutuwagira tugende maaso n'okuleka ntukulakulanya channel eno teweerabira okusubscribinga kikulu nnyo okusharinga saako no commentinga tukyalengera kalango anti eri ku coming soon bayingira mwamba okubanga abakola love bwe yamera bagiyiwa mu empeke ekyava mu mpeke tekyali kyangu Lupia Joseph basoma ekirambo mwamba the hair Joseph Lupia ye producer boy tukyalengera kalango ate nete yesawo yokutandika nfudde mama mwali mwagala kiramo nga mwagala sikira nkwesogo mpulire nagambe zino zijja yagenza okunywa sanyu teri mutuze ekijja emizimu emagombe okutabukira omulamu kyali ki eyali anoonya sanyu okutandika otunula nga ali mu katunkuma alinga gwe bawerebye mula tokyadduka jangu azimu kumesonga ozanyira kwani gwai mwe mwankola ekyajabu kabadde kawalagi kavaamu olulekereke Magezi Ronald film bagiyita mwamba the hair coming soon very soon on your screen. Yes, right now think about it's all about Emmy's production. We are coming straight out at 888 MNS and we are here for that lesson. Big up on everybody. Yes, sawa kyekisere kyokutandika ate nate tubatandikira umbulambalamba. Songa bannaffe aba light films kasoke tulengera akalango gwali mutala okwali abasajja abakulu abaweebwa ekitiibwa naye ng'okusanga obwana obuwala obuto baagala obugamba kati kwaliko bulinga tebuvuma sinziggo naye nga n'abazadde banoonya engeri gye bayinza okuleka ne bakuuma abaana baabwe nga tebakoze eki tebagenze maaso nakuleka ne baleeta emitawaana naye omuzadde ng'anaatereeza omwana mu layini temubulamu mpi ku lw'ebigambo ebitandise otambula ku kyalo omusajja omuvubuka najja yeepiiki kwali awo munajja ku muganda we amawano gali wano naye gano siwa mu mawukirano tukyalengera kalango naye nga tubatumiddeko nnyo agamba ekimaama promoter Vanessa nkwagala nnyo family y'abakagege bonna mwenna mbatumiddeko abagyekumira channel yaffe ogira batubajjukiza okusubscribinga gwatannaba kuba tugenda kuba tukutusako firimu nyenyi ez'enjawulo katukujjukira okusubscribinga ky'olina okukola okusharinga saako no commentinga oyo mchala tumite ma firimu eno tukyalengera kalange nemanyikiddwa nga amawano okuzaala mu mannyo ku kali kaba kawano kalala era ekintu ekyo kugamba omuntu aba aswadde n'aswaluka tukyalengera kalango tuzikutusako zonna ez'enjawulo ate nga tubajjukiza nammwe abaagala okutwegattako ku WhatsApp group yaffe weeri VJ Emmy official badaihads bakola WhatsApp platform kwe tubeera ne tuteeseza ne tubaako n'engeri engagements ez'enjawulo oyinza okuba nga osindika obubaka ku WhatsApp number 0703 415308 nawe n'otoyungako ku WhatsApp group yaffe obonna obubaka mbuyisizaawo promoter Vanessa yangambye ekikolebwa ento naye nga mbatumiddeko nnyo yessaawa ey'okutandika Kamya Habat ye director tugenda maaso oyino naye eri ku coming soon very soon. Yes, okay, tugenda maaso another one okuva mu Watu family tukyalengera kalango katono nnyo tutandisa musajja mukulu ayagala kuluma kadi ekiriwo kya mukwano badaffe aba media akufirimu zakuleetedde kasooke tulengere kalankano katono nnyo era ng'eno yo firimu tugikutuusako anti Sedubuto musajja mukulu alina obubonero obulaga nti akuze naye ayagala bwana buto omukazi eyagwa ebbeera amulwanya atayagala amusemberere oyinza kukola ki nga bakubbidde omwola gw'oyagala
omusajja omukulu okutuuka okufuuka ekyenenda ku kyalo nga n'abaana bazaala amukulu Besa Magezi Ronald director waayo tukyalengera kalango katono nnyo omwana ow'obuwala wootuukira okuba nga tokyayagala kusoma olw'okuba abasajja bali myaka gy'abajjajjaabo bakusuubiza ebirungi n'eggulu oluusi buba bulimba omuze ogw'obwenzi oluusi gusaasanya obulwadde bami nsonyiwa oli nali ngenze lwalumu naye nga gwe nali njagala ba wano musajja mukulu buli mwana yenna ku ssomero amulumba kasitaba wa buwala oba wakasuna bbeere kale nekyero kireka okubanja emirembe giweddewo tulengera Rupiya Yozefu manya abakuzaala emyaka gyabwe emituufu musajja mukulu yafuka ekirala abaana abato nabo tebakyamanya sayizi ntuufu kwe balina kulumbira tulaba kalango seduputo wogenda okumanya ow'enkaaga naye ayagala ab'amatutu tagambwako sugar daddy eno yafulumye edda kyoba olina okola nonyeko yesoke tugenda maaso another one okuva mu Watu family tukyalengera kalango katono nnyo tutandisa musajja mukulu ayagala kuluma kati ekiriwo kya mukwano badaffe aba media akufirimu zakuleetedde kasooke tulengere kalango kano katono nnyo era Alright. Yes, sawa kyekyo kyekiseera ekyokutandika aba Watu family bakutuusa kutandika butandisi ate nate era tulina kulekanibwa kunyumiza bunyumiriza entandikwa firimu egenda maaso naye tugikuleetedde oli ku VJ Emmy official nate YouTube channel yo bagamba Salupi the Great Cinema ekyatandika butandisi jangu tunyumirwe ekyali kunyanjula wano wonna tukyayanjula tukutuusaako nanti naye nga teweerabira bannaffe aba Black Gem Pictures nabo nga beegasa mu kuleekani bakutuusaako entandikwa ya firimu egenda maaso bagamba ni Watu family ne Black Gem Pictures bakutuusizaako tutandika butandisa in association with Reality Cinema Salupi the Great Cinema ekyali kunyanjula tutandika butandisa ate nate era nga tugenda maaso nga bulijjo okuva mu Emmys Production bagamba Magezi Ronald yakulembedde abazannyi tukyatandika butandisi Kasire John Bosco ne tugenda mulako mu firimu yaffe netandika tukyali kunyanjula tosuba Nalyang Farida ono yafuuka muzannyi wa Lango era nga mwenna tubaagala nnyo n'abawanuka Immaculate ne tujja kuba tumulaba so nga bagamba Ndagire Rehema nga naye akomyewo bagamba Namiro Rahuma Malayika tugenda mulako mu firimu yaffe netandika ate nga Nanyonjo Topista naye wakulabikako bulambalamba batugamba efirimu yaffe etandise emanyikiddwa nga Okweraguza Sentongo Yoram kaakati tutandikidde mu ssabo waliwo agenda maaso n'okuwaabira embeera kati bwe yatuuka tebakyagiroga bawawaabira mpawaabire jajja nze munange ebintu binsobedda nti era ekindeese njagala kuntereeza ye mwana mulala Huma Namiro Malayika banange omusajja njagala abenga buli kyakola kyonna sente bw'aba akoze mutwalo nze njagala akenda olwenda aluteeka eno asigazeemu 10 ekyawalagi omanyi bw'oba ogenda okuloga omusajja ng'ate gy'omulogera waliyo omusajja asooka n'atunulira n'amanya nti ebikazi byabazinga mpulira Watu ye Kasire John Bosco nze saagala ddemu kulowooza ku kintu kirala kyonna kale yali yazaala abaana naye njagala abe nga abalabanga emiguunwa nga gwe mukyala wabula bannange eddogo nalyo tetulina munaatero lireeta endali Sentongo Damascus director of photography ekyatandika butandisi ekyo kigenda kukolebwa ekyo tugenda kikola Rupiya Yozefu executive director waayo kitwala akazibwako n'amugamba kati olina okukola kwe kuleeta omutwalo gwe gugenda okutikkula entwalayo Magezi Ronald ye director wa firimu yaffe netandika era nga tugenda maaso njagala weetegereze bajjajja baalabye bubi kozi nabadde gambye oleete mutwalo kati ng'amugamba omanye ekizibu ekiri ku mayembe ga wano bwe gakusaba omutwalo n'owaayo 2 tewaba balance amayembe tegaba na kyenje engeri oguzibu gwera gye guzitoba ennyo naffe katutwale zino gwongera oguwewula ye Kasire John Bosco tugenda maaso ne firimu yaffe
naye nga mukyowo muzaana kati nga nasooka kuyita muzaana itewo ng'amugamba kuyita oli eyo tolaba nti wafunye dde abalwadde wano. Omuzaana wuuyo n'agamba njagala otwala omukyalo oyo tulabe engeri gye tunaakola ku kyeddagala. Ayagala omusajja abe ng'amunyweza eddagala lino bajjajja lye bamuwadde kati genda olimukolere. Tulina okumusiba omusitukwa abe nga akola kyanywera. Kati obe nga osiiga bulungi nnyo saagala kubanga obutabuna saagala ekyo obe nga omusiize. Abakazi abatakyava ku ndago bannanga omulembe guno abantu tugenda kukola tutya. Omukazi wuno azze kusiba bbanga buli 10 kya ssente kyakola baleeta wuwe n'omulogo yatya nagaba nange oba nange eyo gye bandogera kyava yanjulayo akasente ewa jjajja akasente olukanjula ne katema akasente olwakanjula ne katema. Efirimu egenda maaso. Kakati munange wetuvaako eyo ne tujja tudda erudda naye nga tutumiddeko nnyo mwena tiimu Oman tubaagala nnyo abali e Saudi Arabia abali mu bitundu byonna ebyenjawulo mu Buwarabu. Kaka tulengerawo omukyala akomawo akwata ekkubo yateeka ali essimu ye erudda. Ono ye Naluyanga Farida ageeka abalaba firimu nga mukyala Kalooli omulogo. Kati bw'atuuka wano yasooka n'akebera mu biddole ebye yakakomawo genda maaso yeetegereza simu atadde wali kyava gye akasawo ak'omunda. Abakyala baba n'ebyokwetiinkuula n'asooka gye ekisumuluzo agulawo ekisenge kwe kugulawo ayingire yonna gy'ava alabika ayagala kuwummulako. Kakati obudde nga bwetooloola tugenda maaso ne firimu yaffe. Kati we yalese essimu agenda okudda nga weeri. Essimu ekitutte essimu bwe kidda njagala weetegereze egudde bugwi bagikubye neevuga neegwa. Kiki ekikubye essimu? Simu yange erazeewo gwe kino kati waliwo ekiwala kiki kino kibadde kyebase essimu yange erazeewa mwana gwe mwami nze nga sinalaba nsimu gwe obeera wano buli wenteeka ne essimu yange utandika ogikwatirira oba gwogigyewo nze mami badde neebase nze kati essimu gyetadde wano nenyingira mu kisenge essaawa zino erazeewa mami nze sinalaba ku nsimu yo gwe kyanagwa osuusa olugezigezi. Kakati essimu ani agitutte? Lwaki abantu baagala okunzija emize bannange? Kati ng'amugamba kensooka enkirabe kati sooka ompe olabika onoonya wonsaagirisiza sisaaga. Ng'amugamba essimu ajagala n'amugamba gwe gwana gwe tokomyanga kwemakula. Maama nze nina akange kaakano kalukyolo. Simu zirimu ebika waloba mapeesa bulukyolo bucwada. Kati ono alina kano kalukyolo. Maama nze naye mbadde neebase nzize engulungu ompita bubuyisi. Kati eby'essimu yo simanyi. Kati essimu we nagirese nze mutamiivu. Kati gwe mwana gwe saagala kukuba. Naye omwana yalabika nga ayogera amazima ekitutte essimu takitegedde. Kati yalowooza waliwo amuswami kyava afuluma. Abaye mwani akutte ku ssimu yange n'asooka alumba bamulirwana wano saagala kumanyiira abigulira mu lubuto wano wabigulira maaso ago gwe Mamalyani vaayo omanyi weemakula nnyo omanyi n'okutoola omuliro okusigiri nga sigukuwadde yuzi nakusanga otwala omunnyo gwange ku lw'okuba baawo tagula munnyo wano. Kati ng'asooka amugamba essimu yange wenjirese ngisanze teriiwa nti etalina bigere kati mbadde njagala kumanya ekuttewa. Bw'obanga omanyi okutta essimu yange saagala munnange ogenda ofuneko bizibu bya bwereere ate otuuke kunjogerako bagambe nti omukazi oyo simanyi yafuuka ekirala. Essimu yange ojja gimpa. Kati Mamalyani yatunuulira mutunuulire. Kati bw'avaawo n'alyoka ajja ng'ayombe olukubo lwonna lwonna olw'emizigo eyange mujja gireeta
mwe abakulu muli wano mwefudde mbu muli busy temunzira mungamba buuza essimu yange mwagijeyo muli eno mwefudde abakuba plasta nze nyabo nze namba yo gye nnina naye essimu yo sigirina gwe mwolegera omwo ekitwe ekikulinga ekisiba oluyina ekyo nze essimu yange ojagireeta saa kumanyira mugende manyire balala essimu nkobye obulungi nengisaawo kati muŋamutambu simanye bayiseeko etambudde eragawo etayina bigere essimu etambudde kituufu kye boogedde kati omukyalo ono yatabuka nnyo ekintu ekyo kibadde kimazeeko emirembe yabuuza buli omu n'agamba essimu tewali yagirabeeko wano baba baali bazimba tebaamuddamu kakati we tuva eyo nga tuddako ewa topista nannyonjo kati nga ali wano ne mukwano gwe omukyalo ono gwali naye mukwano gwe gwe tulabanga mukwano gwe mukyala mulogologo kati nga mugamu neni n'ebizibu ebiri ewaka wano bintabudde bawange yatandika osula ebweru omusajja yali tasula bweru ne kati omusajja alina embeera gye yeeyisaamu etali ya buvunaanyizibwa gye simanyi ngeri gye ngenda kuvuunuka ng'amugamba nti okuba mu mbeera eyo gwabyesibyeko n'agamba olowooza singa nze kyalina akaswa akamasamasa abakazi bafuna emirembe ne sikini n'ekyuka yalimu evvu n'etandika okuba nga amasamasa ng'alinga kwegamba kigodo obugodo n'agamba nze nakubulira ekyokukola omusajja bw'omuleka ne yeetaayaaya tasoboka kati ky'olina okukola kumuteekako lufungo abasajja bajja basiba nnyo manya kyasinze n'okunzijjako waya efirimu egenda maaso bukwasi ku mitwalo gyo egyo kati ng'amugamba omusajja ono banneeyita kyali mwangu abasajja bannanga omusajja omubba akasente n'atakubuuza balansi aliwa naye ono omusajja bw'okwata kasente ke bw'aba akaterese bannange aboggola abanga mbwangizi yenna mukambwe akuba emgwala abanga w'amagye akuba empyo yinzo galaddu yeekusabudde kati nze nandi wano newe neesiga ebizigo binzira mu matu ennaku ekugwako nga newe weesiga ebizigo omera ebibamba ozannya n'okuzannya kaakatudde eno waliwo agenda maaso n'okuleka kandi akola eddagala anywezebwe firimu egenda maaso abakazi abasinga baliwo ku ddogo okweraguza sebo nabo babanga abali mu kusabira ddala kwegamba bafukamira wali ne babanga abali mu kusaba Katonda naye ng'ekyabaleese kwe kulayikaani embeera bagitankuulira ddala baabo kiki kino tuba tulya njagala ompe kabona nkugambye enziramu kabona aliwa kabona gwenjagala kabona gwoboleeta kabona gwoyagala namugani n'ebizibu ebindi ezisaagala kundwisa genda oyite kabona kati yogera oba kabona wali bataliiwo kabona jalabika yamuga yogera oba kabona wali bataliiwo tulabe ekiddako bannange nze nanzize mumasuka ninga obuganga naye engeri gy'otunula bw'oti emalako ekyagala kabona tebamusanze atona alina ebizibu bye ng'atandika kutunula kabona tamusanze kabona tebamusanze ekibadde mu kweraguza kabona tasangiddwa ekiri mu kweraguza kabona tebamusanze kati oyagala kunziba ggwe kati weetunuza ebiralirali ŋŋambe ki weetunuza ebiralirali ŋŋambe kimbu naawe oliko emisambwa kumbe babadde bamuyita kabona abadde ku mukulu oyo abadde addako okusaavinga bandi basimba erayini y'emmere bwe bamuyita emisambwa gimuleeterawo kati ne bamugamba ekizibu kyagudde wano waliwo ekizibu ekyamaanyi ekiriwo njagala weetegereze yamugamba tabu eri wano togirabanga tabu kyate tabu gani wewe kwa nini yameleta trouble tabu namna gani hii kumbe unasema tabu gani naye njagala nyambe edde kakati ng'amugamba banzibye waka nibajja batwala essimu yange naye omanyi okubanga omukazi buli wabeera buli kizibu ekimutukako abalowooza kabona buli kizibu ekimutukako abalowooza kabona kati ng'amuga tukole ku buli eyalabye ku ssimu eyo na buli eyagikutteko kyoyagala
oyagala tukole ku bule yakutte ku simu yo ate nga naye yagikutteko kati weba naafuniramu naye kennyini yasooso gikwatako awo n'ebizibu bwe bibeerera ebizibu kati ng'asooka mbuuza ye essimu yali ya ssente meka essimu yali ya ssente meka ng'amugamba munnange tosaaga simu nagigula $20 essimu yagigula $20 wuliriza nnyo firimu eno nga tugenda maaso omukyalo ono yagula essimu $20 yakutte ku simu ya njagala buli akutte ku simu eyo afune obuzibu sente mmeka jajja wulira nze ndi mukazi mwambasi n'agamba nze ndi weebwambasiza nnya buli akwata ku simu yange nze sikwatibwako kyange nyambe muzungu wavu munyiivu muswakivu muzibu kati nga mugateekayo $30 wenjiteekayo $30 essimu yange n'agifuna wulira omuntu nga yazaalibwa nga mulogo tabeera na second option buli kaseera aba ne last resort ddogo essimu yagulwa $20 bamusabye $30 mu ssabo n'agiwaayo kati omuntu oyo abeera tayagaliza naye kennyini abeerako ekitundu eky'obulogo mulogo omukazi mulogo tugenda maaso sente bajjajja ne baziryawo esente bajjajja baziriddewo bajjajja n'agamba eddagala lyengenda okuwa ogenda litwala butereevu luddawo awagiddwa essimu n'amugamba naye wonooteeka eddagala eryo naawe kennyini tolinnyawo wadde ekigere n'agamba ennyumba yonna n'ab'omunju olina okulekaani obalabula buli anaakwata we watadde eddagala jja kinnyonnyoka owulidde Naluyang Farida Okweraguza efirimu egenda maaso njagala weetegereze kwata wano weetegereze kaakati yamugaa bulungi nnyo nti eddagala libulako bagenda kulimuwa n'alagira omuzaana agenda amuwa eddagala eryo njagala weetegereze tugenda maaso. It's all about Emmy Eno Endoobe welcome. Ate tubatumiddeko mwenna abagyekuumirako subscribing nga teweerabira kuba tulina okutuusako sinema nyenyenye ez'enjawulo anti okuva etwakolera tewali kuzikiza mwenna abatulaba okusinziira gye muli tubaagala nnyo mugende maaso n'okuwagira kakati ng'akomawo bw'akomawo weetegereze bulungi omukyalo ono munnange bw'akomawo ng'atandika kupangapanga wali erigundiri eddagala erimuweereddwa baamugambye agende maaso n'okukola eddagala naye eddagala waalikolera tewalina kuba waalikwatako naddala ku bantu baabeewaka naye onoomanya otya nti eddagala lino bali we bataalikwateko si be baatutte essimu kuba essimu omubbi aba na munju n'atandika ofalaasira eddagala n'alituma ebikolwa ebyokikambwe bagambye takwatako ndaba asiiga okwo sikwatako bagambye takwatako naye ndaba asiisiriza olugezigezi n'olunoyiko luli ku bantu bawano njagala babe nga bakitegere nsaa muzannyo nsaagala kummanyiira saagala kuneeyogerezaako weetegereze efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ng'ayiwawo ddagala njagala buli eyakutte wano essimu emusiiwe emubalagale emutujje emutujjukane kyokka bw'oba gambye okuyiwa eddagala bw'akwata bw'alisiigawo n'engalo ze
Ebikolwa omukyalo ono byagenda maaso n'okulabika ndi akola, ebikolwa ebyo bye bituufu byasaanidde okulabika ndi agenda nabyo mu maaso. Weetegereze, njagala olabe. Eddagala baamuwadde nno ddoozi ssebo ewera. Kale ssebo bannange siwaliwo obujjanjabi butaliiko ddoozi. Buli bujjanjabi bwonna ssebo buliko ddoozi. Kati ssebo ne buno obujjanjabi bwonna buliko ddoozi, agenda maaso n'eddoozi. Ojja kukitegeera ni sisaaga. Ojja kukitegeera ni nze siri wa bulijjo. Tugenda maaso. Njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Kaakati munange bwe tuveeyo nga tudde ewa jjajja. Alogera mu ndabirwamu ye. Alogera mu ndabirwamu. Kaakati mu ndabirwamu naye wali waafukamira. Bakama bange, anti mwe mutuwa ekyokulya. Naye ate akasente nga bwenkakaba bwe mukayoola. Kati leero tugenda kuyiggira kwani? Mu ndabirwamu wano waafunira ekyokukola. Tugenda okwetegereza omuyiggo leero we bagenda okuyiggira. Ono gwe bagenda okomyawo. Anti yafuuse emputte. N'abasawo babeera eno ne baseka. Olowooza abasawo okubanga bakola obujjanjabi bagambe nti baba tebali mu kukola. Nabo baba bali mu kukola. Tunuulira. Kati yeebuuza bajjajjaabe kikiruddawo we bagenda okuyigira ne bamulaga wuuyo omuwumba tuutu. Amansa eddagala mu nnyumba yonna ayagala kukwata mubbi. Kyokka nga bagambye nti talina kugirinnyamu. Wadde omuntu yenna oweewaka okulinnya mu ncu. Kyokka ali mugijjuza amalayo ddoozi. Amalayo ddoozi. Ali mu kumalayo ddoozi. We, nze siseka gwe nyaabula kaabula nga n'ennyaanya gwe ojja okukitegeera. Nze sisaaga. Sisaaga siwe na seerijjibwako. Yagamba tasaaga taweena era teyeerijjirwako. Munnange. Esinema egenda maaso. Kati omwana yasanga nnyina afudde. Omwana kikyakoze. Obwedda kino kye bagamba bajjajja. Kumbe omwana asanze nnyina ng'aloga. N'ayingira mu ddogo lirinnyeemu. Ate nga bagambye tewaba n'omu ow'omunju amulaba. Kati oli bw'abuuziza bajjajja tugenda kukolera wa ne bamugamba tofayo oyo gwe tuzza. Kituufu sente ayina. Jjajja musombe mangu omusiru oyo musombe. Kyava akwata eddagala n'ayingira ekisenge kye. Ebyeddogo binaakola. Ebyeddogo binaakola. Kyava ayita omuzaana musanyufu byenkana ki? Ng'ayita omuzaana. Omuzaana amuyita. Huwai. Nkuyita toyita bw'obadde ki? Amuyita tayitaba. Kati ng'amugamba mbw abadde alina gw'agenda maaso n'okkolera eddagala. Kati ng'amugamba ogenda onoona eddagala ani alikutumye. Mbadde manyi nti nze mmala okutuma ne gaakola ku oyo. Kati wayize n'ebyokwetumiikiriza. Oyagala misambwa gikkube. Tokwata ku ddagala nga tebali kugambye. Ono ali wano musanyufu. Abasawo Abaganda bali akaweweevu. Abasawo Abaganda bali akaweweevu. Kati ng'amugamba kuno tugenda kuwuta ku supu. Ng'asooka amutegeeza. Ogenda kulabika nti olya kakoko oba tugenda kulya ssekoko. Ne ku kyentunuli. Simanyi. Onoolya ssekoko oba kakoko. Andabanga ssekoko yeetagisa kubanga nnene. Kati mu kitundu kino kye tulimu okwagala okusanyuka okugenza ewala. Tulina okubanga tusanyukira ddala supu omulungi n'ebifi. Kubanga emisambwa giyigga. Gw'ate omuntu eyabuliddwa essimu ey'emitwalo 2 n'atalowooza ku kyakuzzaawo ndala. Naye n'asalawo akwate emitwalo 3 agenda avumule eyamukoze kye yamubbye. Kati ng'amugagwe yogera bwogezi biki by'oyagala. Kubanga essaawa y'okulabika nti tukutereeza buli omu aterere. Ogenda okutereera nange nterere. Ffenna tugenda okutereera.
owulidde bannange misambo anga gituyigidde gwe okimanyi emisambo okuyiggira gisinza n'okugenda ne gireetera omuntu yenna gwe gisanze ebizibu n'anoonyeewo okwejjanjabira ate ne bamutambuza nga addawa bamutambuza addawuwo kati raba eddogo ono yagonza omusajja bamuyita namirora kuma malayika wano watuula njagala livanse mubabuukirire mutujjukana awulire ebimufumita omutima gunywezebwa abenga asibiddwa enjegere buli walowooza ku kyokwana omukazi omulala mulabe ng'empologoma yejja njagala buli we wabaawo omukazi amusala mu maaso oba nga nsinga obulungi njagala mulabe ng'akabwa akasiiwuufu njagala yeekange buli mukazi yenna anyirira ku kyalo kuno nga buli wakwata ku ssente abanga akutte mu maggwa njagala abenga akutte ku jirikiti okusinga ddala njagala livanse emusiiyiike buli watuula wano abe nga anywezeddwa wano mutuuziza mutogero mutuuziza mu ddagala wano watuula tagezanga n'alowooza ku kyokukuba omukazi nga nze takubwa ffe abakazi tetuzannya njagala abe nga mpa ekitiibwa akimanye nti nze namunyweza nze buli wamu wonna mumusibaze mu mugongo mu kiwato mu kifuba wonna buli wamu tewabangawo n'omukazi amwemanyiiza mulina ajja kubaloga firimu bagiyita Okweraguza nakoma watuula musajja wattu olaba kisajja kutandika kutunulanga mulyango gwa poti kumbe bakisiriwaza buli wekidde waka kiwulira otulo bwe kiba kigenda okukola ebyamagezi awo ekitula ne kyewuuba n'ekisiruwala ono ye Ssentongo yolamu bamuwenza yasigala mukewuubira mu ntebe kati ewaka yafuuka muddu eddagala ne limufumba abasajja bangi abali mu maka gaabwe naye nga baddu tebeeyagala anti omukazi ayagala okole buli kikumi kyonna otwale yenna buli waatula anabanga ali mu ntamu olira wenna ebibuno byonna libadde overdose ne mu ddagala omwo muvaamu overdose naye omukazi akuloga kuulubazi oleme kuddamu kufunamu kategeera wadde baloga egenda maaso natenga bulijjo nagambye it's all about Emmy's Productions mumwe n'abatulaba eno nevudde mbanafu aba Watu Family awamu ne Black Gem Pictures Sir Lupi the Great Cinema kakati musajja wattu yakwate kubo najja abadde azze okulaba ku mukadde mukazi wattu naye embeera si nnungi ebintu bigenda bitya bwenti bitono kakati nno yamuwaana okunyirira kyogamba nyiridde bannanga ekyokunyirira nga si kyangu omanyi waliwo emyaka gy'otuuka ebyakazigo n'obyerabira kati ono tali mweri kirasi aba mukadde anyirira nga mugatuli awo bwe tutyo nemwe muli mu mbeera ki mukyala mukulu yatambula nga muga mukyala omukulu yagenda nga muga abaana yabateekawa kati abaana tebakubonyebonye kati ye omukazi okunoba kyekyabaawo anti nawasa omukazi owokubiri kakati ate nentamwa nnyo bali abakyala abasooka kati ono mukyala muto nga mwagala nnyo era buli embeera n'abakyala bali abakulu mba ndaba nga nnakudde eri kati nga buli embeera nabo mpulira ekicumacyuma mpulira babogola ng'ente simanyi baagala kuntomera kati nga mbalaba ng'envubu sometimes neŋŋamba ate wembeere wa mukyala muto nfuna emirembe kumbe mukyala muto yamuloga buli we yagendanga ewa mukazi we omukulu ng'amulaba nga yamera amayembe kati n'addukayo banange you people you must be careful eddogo gyeriri ebyaddala black magic eddogo gyeriri ebyaddala njukira nti lwaki okyaya abaana tugenda maaso ne firimu endoobe y'abakonjo n'amugamba nti ekiyinza okuleetera abakazi bammwe abo bagenda ne baleeta endoobe y'abakonjo nejjeetabuka kati mwe mujja kudda awo temumanyi osijja kusigala awo ojja kulaba ndusu kukulukuta era ku makya ng'olinga endoobe y'abakonjo ogimanyi endoobe kati nze nkubuulidde ggwe dda ku ekyo sijja kufaako endoobe y'abakonjo
ogizanyisa kati mune maama yamulagula ate ebiseera ebisinga omuntu aliko eddogo ne bamugamba kyabatawulira kaka tugenda okudda ewa jjajja kikyate jjajja aba ali wano ng'omukyalo ono akomyewo waliwo ekitagenze bulungi kati ng'amugamba munange eddagala nabadde ndifuuwa ebintu ne bigenda bubi naye ekintu kino naye kugamba ekikole nga bw'olina okikola n'otandika kulagajjala bulagajazi eddagala nalikuwadde lizanyira mu buzanyizi oleeta buleesinzikiza mukazi gwe oyagala kuba otya kati jjajja yamugamba gwe waleese obuzibu kati njaga ove wano ogenda oleeta emitwalo 7 n'amugamba jjajja emitwalo 7 engikuba omwana anaaba bulungi kati basooka musaba 3 bamusabye 7 ako kakadde simu ya 2 ono amugambye nti eddagala yamansizza omusawo akuwa eddagala ng'akimanyi mu buli ngeri olina oggwa ebigezo ng'eddagala eryo bw'onoolimansa abali ewaka bagenda kulugwamu nange waliwo bagambira mbuto olya totuuyanye yagula amayembe ge naye ono alina majini gali gasokoola bantu ssente gabbi gali amajini gabbi efirimu egenda maaso kati yamugamba nze gwe sijja kufaako yamugamba akasente ko tuli baakukalya kasente ko tuli baakukalya ojja kukiwulira njagala olabe njagala weetegereze kaaka tukwate kubo tuddako eri musajja mukulu ye Magezi Ronald original names firimu bagiyista Okweraguza tuzanyisa Endoobe ey'abakonjo kakati kawalake nga kajja kamusanga mbuno kamwekanzo edda tekamanyi mbuno ali wano taata obeddawo oli mukwano taata wange taata nga tanyega kozi omwana wange obuwala wanyi taata erinnya eryo erya Costa kwegamba we nali kuwa nakugamba nti olina kwetikka buli ekiri awo weetikke bwetisi taata ki namuga agenda onfunireyo omuggo wanje nfunirayo omuggo omunene nga guyinza okuba ente 50 nezigonda kati ye nnyoka aliwa kweni gyali kati ne maama wo mutemere kibooko saagala kumanyira ono omusajja taliiko ddogo naaka ye taliiko ddogo naakamu era ye buli kimu ekikye ayagala kibeere mu mbeera mwakyagala kaakati njagala mbakutereereze mu layini bajja kuntegeera ngenda bakutereereza mu layini bajja kukitegeera maama giwunye oba leero wakoze ekyate omusajja ngambye ndeeta omuggo omunene ogukuba ente 5 naye mbunga olinako kibooko 2 kati mbagenda kubanga musibe omusajja ntudde wali bannange nze omukambe bwa taata nesi kyamanyi kati kyetulina kukola bana n'agamba kitaawo nadda nga takubye essimu katonda watu kibooko ono omwana mweraliikirivu bambi we bakizaalira nga kivubuka kino kikosita kyali kitandise okubigula naye olubina balukubye ekibooko olutandisa esongola lulinga musumaali gwa katiko kakati yajja aswitiza switi wo omunyiza switi bamunyiza switi najja atunulanga ekisiki kyajjo tera wansi ku ttaka ne bannange switi kawoomera mu kifo ky'okuwoomoka awabukaawi n'abaalaala ku ttaka oba yali w'amagye wadduka majegaani kugambye ku ttaka wansi chini kyokayagala ebyo awo n'amanya nti ali sirias naye kati bannange onkubira kiri musajja gwe bannange oba oli wa lugono oluyita lugono nze nkiyita kutereeza mu layini nkiyita golola tumba kati tumba liriwo erizimbye lyogolola nkugolola
nkugolola nze amabawutu kugolola ettumba gwe nagamba nze nfa bina nze nkola nekugamba bwe mba ndeese sente saagala azanyira ku sente bwe mba nkwadde ez'akameeza zesikuwadde oba ozikwatirako ki mukazi kwagala kwemakula nkiyita bubbi kyoba oleese kati wafuuse mubbi mukazi gwe nkulabanga gwe naatuga sente ziri watagala. Where is the money? Where is the money? Sente zimeiko wapi? Hii anataka pesa. Egenda maaso. Kakati nga tuvuddeyo. Ogenda okudda eno. Bano bali ku TV. Nibyolaba biringa ebitakwata network. Oli ali ku simu. Kiki? Imaje isamwe nakuzinukira. Kakati nembeera eriwo ennaku zinuba tebannagitegeera butegeeze genda maaseeka ennaku zino maama takyategeerekeka essimu okuva leyabula alinga nsolo agoba atega alinga tayiga ayagala nakuluma bulumi kati tebamanyi kikyamu kikyakwata maama waabwe naye embeera gyalimu tebakyagitegeera n'agamba nanke nyini nkubuulira ano maama nze yansobera kati efirimu egenda maaso Netanambizo musika wawan. Musulawa. Kakati Eje emizigo gyaffe si gya maama yagitulekera okufaako. n'amugamba nti ebintu bya maama byatabuse n'emizigo alabika yagyeddiza agala gitunda kati agamba maama tayinza tutunda mizigo nga simanyi kati baba kyamugeya najja anti taata yagirekera omusika kati atoka kati muzi ya samaki muli mu ngambo muli mukunjogerako nyama omulamba muli mukungeya kati sooka ogenda ogambe teewo waliwo ekizibu ekiriwo anfune emitwalo 4 mu bwangu n'amusindikibwa teewo amufunira emitwalo 4 okumanya ono omukazi eddogo lyamutuuka afazaali kyakola ayinza ogenda maaso n'okulabika ndi akola ki ayinza okuloga omuntu mbagirawo kati ayinza okwewola sente ku kyokuloga bamutumye emitwalo 7 bannange emitwalo sente zonkoze nti abannange sente nofuna sente muntu yabba essimu yange tasobola kulekani ebintu bino biggwera nze ngenda okuswala bwenti ng'essimu yange bagibbye nesibaako kyenkola ne watabawo mulambo ogugwa mu kkubo ng'essimu yange bagibbye balina okugireeta essimu eyange afazaali newe batekomyewo nayo omulambo gugende yo bamuyita nalo yange Farida nasooka nyola omumwa n'aguzza muli egenda maaso efirimu egenda maaso kiki ekiddako kaakati ebyo byonna byonna nga tubitadde ku bbali nga tujja tudde ewa jjajja jjajja aba ali wano ogenda okwetegereza nga muwala wuuno akola ki akomawo tugenda maaso ne firimu tunuulira sente azifunye sente ozireese ensanvu yiino ye jjajja buli baleeta yebaza bwebaza abakazi balina sente naaga kino kyendabe kituufu oli siriyasi obulamu bw'omwana we bwagala yamugamba omwana kasita yamusanga nga aloga obulamu bwe buli matigga Kyoyagala okyagala. naaga nkirabidde ddala kyonoonya ojja kifuna Omwana waawe. n'agamba omwana we ye ogenda kumuwonya zino kezizze baddange n'obalamu zitali zizo nga zibadde zooli ate ne ziba zizo ebintu bizibu nnyo baddange obitaddemu okusaaga Va ku ebyo n'ekikulu kiti. kaakati musajja mukulu yawulira nga omulimu guno gutandise omunyumira Zireese. egenda maaso njagala olabe sikyebaka kati ng'amugamba otwo tubadde twabula Kale olabye. Mpozi gagamba omuganda agamba. wulira Alwanira okuko akuka ejjembe. ng'atandika okugera obugero bw'Abaganda
mbubobo olwanira buko afazali okuuka ejjembe kati kino kyokoze obadde nga alwanira ebuko oyagala kuuka jjembe Mwana wange okuwona. n'amuganze kyensinga okwagala kwe kubanga omwana ng'akola ki aba bulungi Simu kino kekiwedde. n'agaana essimu Esimu kali esigaddeyo okubanga ozisimu yo kamu 2. essimu egizo olete $2,200,000 zino zigenda kola ku mwana butafa ddagala liwatega kyogamba nti bwenkuwa $2,200,000 essimu yange edda zino oba azijjeewa bannange mu mbeera mwayisoleeta 7 n'aga bwenkuwa $2,200,000 essimu yange edda nkulaba olwana kengende nzireete kengende ndeete sente katonda wattu katonda wange ngenda ogula n'emmotoka mu wiiki entono mu by'okusaaga mu nnaku ntono nnyo yakaleeta sente empitirivu yasose n'aleeta 3 kati guno aleese 7 kalaze okuleeta kamu 2 kakati jjajja atandika okiraba ebyokufera bikola nnyo n'okusinga eby'amazima ebyokuloga ebyaddala bikola nnyo n'okusinga eby'amazima kakati tuddako wa mukyala mukulu ali wano topista Nanyonjo oligino nemusi ng'ayitawo bwadde eno bwaddamuli Otyo. basi Ze wange Kasolo. Mukyanga wekanga. omwami nno bamuyita Kasolo erinnya lye kati kumbe n'ono yatandise yaleese endoobe y'abakonjo eri Ereega kakati Njagala mugi. nkooye empi njagala musajja gwe ekibadde empyo kifuule kuweeweeta njagala buli wembadde ntola $20,000 ku ssente zo n'onkuba ntola 2 osanyuke njagala nkujja akakadde mu nsawo gambe bebi twala njagala nkuloge otambule ng'oyinamye buli w'otambula obeere nga weewandiiseeko linnya lyange tewaddamu kubeerawo mukazi yenna alowooza kujjako ssente zo ze zange okolerera nze oli muddu wange okukola n'obutaweera nga buli kyokola oleeta wano toddamu kaanira ssente kuba tolina kye weekolerera okolera nze kati eddogo manyi bibanga byamagye adduumira budduumizi agenda maaso n'okuwa komandi ennyumba yonna omukazi ne bajja bagijjuza eddagala ate ebiseera ebisinga abakazi bagenda ne baloga abasajja naye ng'aba amwagala kwegamba abeera awo wamulabira eddagala eryo ne lijja lireeta obuzibu Okuva n'olwaleero. eddagala lino ne lijja lireeta obuzibu endoobe y'abakonjo giraba edduka Kaziba ssente zo z'okoze zonna. Nga nze azitereka. Nsaakugabirako. owulidde ne bannanga abakyala nga beeyagaliza tetuganye muliwo okwagalwa naye okweyagaliza nga kususse omuntu okubanga yakugabira ku ssente ezo z'okoze mazima kweka temukyagala kutuyanirako ddala bamaama mutuusaawo bannange ebyensi bizibu kiki ekiddako weetegereze Okuva n'olwaleero nkugubako ab'eŋŋanda zo bonna. kati ate ono kafulu w'abalogo wuuno akyusizza payipo ayagala kugoba baŋŋanda ba musajja abamugobyeko Ŋŋanda bo bamaama bonna saaga. bonna simanyi ŋŋanda zo simanyi baani b'ekika kiwamu bonna saagala kuddamu kumanya njagala omanye nze wa kika kyo nze mukazi wo nze mukwano gwo nze muganda wo nze mukama wo toddamu kuwoza simanyi nti ate abeewaffe olaba emimwa emiddugavu egyo ku mmindi oyinza okugamba akoota akakumira mu matama weegendereze ekirala njako mwegendereza abakyala tumanyira bumanyi agenda eno okutabulatabula omusajja bamuloga mu ntebe gy'atuula ne mu kinaabiro gy'anaabira ne bamulogerayo ogenda okunaaba amazzi nga baagalibise libise dda musajja wattu ali wano baamuteekamu sekkoteka yenna alinga kiriga abakyala ate bw'amala okuteekeramu eddagala najja n'akuyita ne kasimayiro gw'okiyita mukwano owoza omukyala omukazi alina omukwano gwa ŋŋonza owoza omukazi alina omukwano gwa ŋŋonza.
kumbe omukwano gwe yagonza nagwo bizibu byerere yo nga bagenda kunaaba kakano bwe tuve ne tujja tudde erudda ono yuno akomawo kati akomye obuto bamugambye ensanvu gyayagala okulabika nga atereeza eddagala bamuwadde kasita bamugambye aleetekamu 2 n'addamu n'alunga kati leero njagala nkuucyo olivansi eyo buli kasita we toteredde essimu yangu jagiza oba ewamwe bakuziika bakuziike wabula yenna gwagamba ali ku lubabi omukazi aleese eddagala ntuumuuli kiki ekiddako tunulira bwalingiza bwalaba oba waliwo ayinza okumulemesa n'abafuuyira eddagala twagala okuba nga tumanya ki ekiyinza okuba nga kyekiddirira